lumu nali mu kisenge omuwala ali mu ddiiro alaba movie nga omanyi abawala baagala nnyo movie. Kintu kyajja ne kimukozesa. Kintu ki? Omukazi yajja n'amukozesa oyo yennyini. Ng'akozesa mukazi munne. Kyali kisiyaga? Ndowooza kye tuyita ekisiyaga. Ngenda owulira omuwala akuba enduulu avaamu amaloboozi nga wonaawulira nti amaloboozi omukazi gayinza ovaamu ng'alina omusajja naye nga amaloboozi galaga ga bulumi ga kyewaze si kyeyagalire. Ntandikira bongo kyenyinza okukugamba sijja kugamba nti walingawo okwenywegera naye twalinga nga tubeera mu kikolwa naye nga ngenda ova mu kikolwa ekyo nga nkooye nga mmenyese nga buli luyingo lwonna. Agira mugandulwa lirera mukaaga obajja mu ngoye ze za bulijjo. Omukazi yabeera namulabiranga mu buliri ng'ali bute. Omulabako nga ayambadde lugoye? Tewaalinga. Sijja kugamba nti nno namulabako nga wabula mu buliri ng'ali bute era ng'ekikolwa kigenda mu maaso. Omusajja wa Katonda olwali okunsimbako emikono ati. Ati gamutte. Edi sumululwa. Edi waabwe. Amaloboozi agavaamu. Tuleke otwagaza ki tuleke gwa tulumbaganye fe twakulumbyeko tuleke. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli n'olwaleero twebaza Mukama December gye tulimu nziramu okukujjukiza nti omwezi guno gwa kwagala, mwezi gwa kisa, mwezi gwa kukyalira ku bannaffe abo bambi abatalina busobozi mu mbeera ez'enjawulo. Mwezi gwa kulagira ddala nti Kristo bwe yatwagala yatutuma naffe kwagala. Era bakama banga bantuma wano ya Bongo Charity Foundation yava mu John 15:12. John 15:12 bw'ogisoma Katonda yatutuma kwagala nga bwe yatwagala n'atutona mu kifaananyi kye. Yatutuma kumuwa bitumbuwa oba genda gyali na bindaazi kuba tabirya. Yatutuma kimu nti mugende mu nsi oyo gwe mulaba alinganga alinganga mmwe mumwagale watali kkomo. Gwayina engatto emu waako munno. Ayine ngatte ebbiri waako munneemu atayina Matthew yabyogera. Gwayina essaati omukaaga lwaki ozookya nga ffe Bongo Charity Foundation tumanyidde ddala okuzitwana ne zitaasa obulamu. Anga Free Christmas campaign ba single mother gye tulimu. Gwayina kyonna ky'oyina awulidde eddoboozi lino n'alitegeera Christmas eno twandirese bannaffe kusiiba njala. Oyina kilo ya sukali, oyina kilo ya nyama, oyina kilo ya muceere, oyina emitwalo 2, oyina omutwalo gumu, oyina siringi 10 kyonna ku 0700 34 6827 ku 0700 34 6827. So kituteerako ne tuorganize olunaku luno. Olunaku luno twagala bulijjo tu celebrating n'aba street kids. Kati kuno twagala tugende eyo mu ghetto mu nzigotta ewali bannaffe abasula mu myala batalinayo basula. Tukuŋŋaane tutulyeko kko nabo tusomeko nabo Bible banaabeko abatalina we banaabira abatalina ngoye tubawe ku ngoye tuze tuzikuŋŋaanya n'ebirala ne waggulu waabyo n'enjiri ya Kristo tuginyweze mu bbo bagenda okuyingira omwaka omupya nga ddala weewaawo bagamba Katonda ye Katonda nga balina n'obujulizi
komyewo n'emboozi eno nebuzaabuza abantu bangi beebuuza ebibuuzo bingi abantu bangi bagikwata tooni nti abuuzizza nga ali waggulu kati bw'atandise okunywa emboozi nakkakkana abantu bangi beebuuza kisoboka nze n'ebibuuzo ebyo buli wembisoma nkomawo nenfuna amaanyi agongera okunoonya ku muganda wange ono omukulu omulamuzi Eddie atunyumize ku saidi yange ndaba ng'enjiri eyetongodde era ndaba ng'enjiri esobola okukyusa abantu bangi njo bannaffe bangi bayitako nga bagamba nti nze okuba omwavu emyaka 3 mba omugagga omwaka gumu eŋŋombe bagikozesa nnyo n'enfa simanyi bantu abo baali balozezza ku gye balaga nga bamaze okuva ku nsi oba bakyogera boogezi simanyi baali balozezza ku judgments eziri mu obulamu obuddako oba bakyogera boogezi wabula nganze omukristo ndi wano okujjukiza nti geena gyeri n'eggulu gyeriri waliwo abantu bangi abatugamba nti wali eggulu liri ku nsi negeye babalimba obulungi munyikire okubukola waliyo empeera nga buli obulamu buweddewo ekyo nkibategeeza bannaye mulekerawo okuyisa bannamu obubi mulekerawo okubabuula okubba ebintu byabwe ne mubajereegeza ne mbawuliza bubi mulekerawo okuvoola omutonzi nga mwerimbise mu kiri nti tewali ggulu nageyeena gyebiri gyebalekosebo kale mukama wange gyebaleko Metanikira Bongo naye nga tetuneeyongerayo for starters kantwale omukisa guno okwebaza bonna abafisaawo akadde ne bajja ne balaba channel eno programu ez'enjawulo ezibeerako tubeebaza nnyo tuli basimu nnyo gye muli mu buufu bwe bumu kiba kya bulyaza amaanya obuteebaza bannaffe abeewaayo ne batemaatema emboozi zaffe zino ku TikTok omukulu Edward the Great kyakabi nnyo Blood Salute omukulu Swimmer Media ndaba abaana Jose the Blogger Update Yugi to mention by a few naye tetusaba malayo naye kyemuba mumanya tubaagala nnyo much love yebale pushinga njiri ewaawo Eddie amanya nze Emperor Media Promos ku TikTok ya osobola okunoonyaako emboozi zibaayo ez'enjawulo nga tusomesa eggwanga naye oba oyagala byabuwemu tebibaako ku peegi yange ebyobuwemu mugezeeko ku peegi endala neffe twewaayo okusomesa eggwanga naddala emiti emito kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira waliwo abantu abali eyo abandiyagadde okusabako waliwo bapasita bangi nnyo abaze mu inbox yange nga baŋŋamba nti nandiyagadde osabako n'omuvubuka oyo nandiyagadde omuvubuka oyo okujja okumuwa akalimu ambulirire ku baana bange waliwo amasomero agaŋŋanye nti nedda omuvubuka oyo asobola okukolera ddala nga kansala omulungi abavubuka bayitiridde okwagala ebyendola enamba y'essimu ko bagimbuuza nnyo nk'oyo gigaba ate nga naawe osobola ogyegabira lwaki ngenda ku gundi ng'ate oluzi we luli neetaaza enamba y'essimu yange eri 0700 10 77 36 kanjiddemu ndooza ne mu Luganda eri noti 7 noti 10 7 36 osobola okukuba oba ku WhatsApp waliwo n'omukyala eyaŋŋanyiza njagala kumwewasiza onoonya sinoonya ensonga lwaki navuddeyo ne sharinga story eno n'abantu ensonga esooka Sandia nakizula nti abavubuka bangi balina endowooza nga gye nalina before naye kakati nze omanyi oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja obuuza ggoonya ate oba oyagala okumanya ebifa mu bwengula obuuza mpungu kati mweno sinaliyo nze ggoonya mu nnyanja weewaawo Eddie omulamuzi ongisebo tusimbule weewaawo sebo enjiri ekwata akati amiina sebo twakoma waliwo twagenda mu details yesebo mu part 1 twajja mu part 2 naye nga mazima part 2 yayitenda kubaawo lwakuba nti part 1 yali etekedde ebibuuzo bingi so ntugaa nti nedda katutemeteme part 2 eno nga tuddamu ebibuuzo bya part 1 abantu okubuuza obulombolongo obwali mu nju n'obubannyonnyola bwe bakutwala omukyala n'akukombya mu nsonga n'agamba ka mu nsonga obulombolombo buubuno omukyala n'addira omusaayi ogwali guwunye nnyo n'agukuwa mu kibya
Beruminati ekisikizo bwe kyajja nkikusala emisale mweje emisale gye bakusala mwe mwali n'okusala emisale ku busajja ekintu ekyakutabula n'olaba nga buli kimu okiwadde tokyali musajja n'ebirala. Yesebo. Tugendeko ko wano nga tunagenda mu part 3 kubanga part 3 yandibadde part 2 omukyalo ono mubikolwa by'omukwano Illuminati bwe mwali nga mubikolwa by'omukwano nansonyiwa naye nino kibuuza kuba waliwo abakimbuuzizza nabo beyisanga abantu abalala Illuminati ono yeyisanga abantu abalala mubikolwa by'omukwano nti abamukyala gwe mugenda n'ebikolwa by'omukwano abanga abakyala abalala oba yalinga nga abakyala abalala. Kati kyenyinza okugamba omukazi yalina 2 personalities. She was partially divine and partially human. Kwegamba kigambe divine nga kali spiritual wise nti yali ayambadde ebiti bibiri ekyobwa Illuminati n'ekyobuntu naye nga byonna bikozesa mu at different intervals. Nti of course ak'obuntu kajjanga era mu mukwano wabeeranga ng'ali n'omukazi like any other woman already. Tewali kasawe katuukanga ebikolwa by'omukwano binyinyikidde empewo ne zimulinnya ne zimwogererako. I don't remember at any point in life nali n'omukyalo oyo okulaga the other side of her. Wetwalinga mu mukwano walingawo humanity side ngera wobeera n'omukyalawo yenna sijja I won't go into details kwogera kuba babimanyi oba oli ne mukyalawo ebikolebwa byemukola mu bimanyi kati n'oli she was acting normal. Tewali bironji ate yalootanga ekiro naye emmamba nga zimwogererako byonna tebyaliwo. Kubanga wetwagendanga mu mukwano nekiri ekyambalo kye nabagamba ekyalingako 666 byonna yabyeyambulanga kugamba n'asigala nti nno humanity side yeeriwo. Yes. Ndowooza bakitegere waliwo yakimbuuzizza ndowooza ebibuuzo byawadde nga bina ng'ate byonna biri mu ango y'emu eyo nti abamu bagamba Illuminati bw'aba mu mukwano asobola okufuuka omusota n'obanga ebase n'omusota ogusota ogunene ndowooza balaba binigeria byabwe olinaagala akibuuze amanye nti ddala balaba mu firimu bituufu. No metagala bongo n'ekirala kyenjaga okugamba abantu nti olaba abantu ng'agamba muli ku script muli ku gundi muli ku firimu my friend omanyi kiba kibi nnyo okweyigirako. Tetuli wano kusiika binyomo kuba tuli wano nga tetwagala naawe ogwe mu katego kennagwako kennagwamu ojja kugiyita script naye nze kino kyenkola kiyamba mmwe okulabanga nti abalina endowooza nti nze okufuna obugagga I can do anything my friend teri kisinga bugagga nga bulamu. Ate n'ekirala ffe abakristo tugamba Yesu yafa n'azuukira naye ate waliwo abagamba nga tafanga tazuukiranga so naye endowooza nayo ya buntu omuntu okulowooza nti buli ekijja nga takitegedde ba script kiba kya buntu. Kati Eddie omaze okulemera mu mukyala mu ssabo wagenda mu ssabo ne weegaddanga n'omukyala empewo ne zibakwatira mu kikolwa ogenda okwagala okuva mu kikolwa nga mwegasse n'omukyala omukyala oli najja n'abagattulula n'akola emikolo n'abagattulula oveewo omukyalo ono ki ekyaddako omukyalo ono bwe mwamala okukyawagana n'ofuluma geeti ye kiki ekyaddako? Kati nveewo omukyalo of course ntandika obulamu kuba nagenda ovaayo ng'embeera eteredde si yenze lulinga ne wonsalirasalira embwa balyamu gundi nyaanya. Kati omukazi kati ate lwakuba nti no nga wenagamba part 1 waliwo bye twabuuka wenaveewo omukazi saaterererawo bwewava omukazi nga amaze okugoba olw'ebwenzi bwe wakolera mu ssabo okwegadangira ku mulwadde mu ssabo tewaterererawo kikyo? Saaterererawo waliwo ebintu omukazi nga ye yasigala nnondoola kubanga nga bwe nabagamba nti omukazi okungoba ewe she acted against awiru ye yali tayagala nveeyo naye nga bwe nabagamba buli kye yakolanga yakulembezanga kino
nze nsaavinga bakama bange sina kyenkola ku lwange naye kyolina omumanya waliwo n'ak'obuntu nti wadde yali asaavinga bakama be naye yalina byayagala ng'omuntu ng'oggyeko bakama be kati ndowooza yali yansiima ng'omuntu nti weewaawo ne bakama be baali bansiima naye yali yansiima ng'oki ebbanga lye twamala naye ndowooza nga ndaba siri muntu muki muntu mubi kati era mukungoba teyangoba abajjukira episode kuba nagezaako mwegayirira naŋŋamba nedda nze sikulinaako buzibu naye nyina gye nzija obubaka bwe ntuukiza bwa bakama bange okitegeera bwe ntu nga nveewo omukazi nga ntandika obula kyessaamanya nti omukazi yasigala njagala nti kyatuuka ekiseera n'atuuka ndowooza neyeewagula ne ku bakama be metandikira bongo tebyali byangu eno emboozi mba saagala kuginyumya mu saditoni n'ebyenyumya bya nnaku ate naawe metandikira bongo nayo sitoola endala wenkunyumiza omukazi ate bye yankolanga nga siri naye naye bye yankolanga eno gye nali mpangalira nga maze okwawukana naye omulabi ayinza n'okuyungula ezziga metandikira bongo nga maze okwawukana n'omukazi wayiseewo ekitundu kya mwezi kale kaŋŋambe mwezi okwanguyiza mu mulabi waffe kati metandikira bongo obulamu bwaddamu ne bukyankalana metandikira bongo ebintu byajjanga nga binkozesa ekiro nga mbeera eno ewange gye nali mpangalya mu kazigo naye nga ekiro essaawa ziri ze twabeeranga n'omukyalo oli mu mbeera zaffe ez'obuntu ng'omukyala anzijira era nga twegadangira mu kiro ng'ekiro ajjanga ne twegadanga eruminati yennyini era nga ninga alina omukyala gwe ndi naye mu buliri nga ekintu ekyo kyajjanga ekiro omukyala sijja kugamba ekintu kuba singa ekyali kintu nandibadde era siso akinnyonnyola kale omukyala yanjigiranga mu kirooto ne twegadanga eruminati yennyini ng'omaze okuva eri maze okuva eri kati nga nze jjukira we nagezaako mwegayirira n'agaana ate nga nange ndaba omusango gunsinga gwe wali okirabyewa okwegattira mu mbuga okitegeera kati mu butuufu ate nga nanyinnyonnyodde ate nga ne mukunfuna yasooka kwebuuza ku bakama be ate era bakama be be bansembeza era be bangobye neŋŋamba obulamu butambula regardless we move neŋŋamba kantandika obulamu neŋŋamba kasita oyina wewansanga nina olugendo lwentambuddeko wewansanga si wendi wansanga ensi enkubye left right weewaawo nti wadde mbadde mbeera mu kunyigirizibwa naye ate era obulamu bwange bukyuseeko nkyebaliza mukama naye nvayo nga nze omukazi namuvaako mpanga bulamu tendeka bongo omukazi yajjanga ekiro nankozesa omukazi yajjanga ekiro nankozesa metandikira bongo soko gume omusajja omubulizi w'enjiri takaabakaaba omubulizi w'enjiri takaabakaaba akaseera ne kaba kakati abaga yagumya abalala kiro sawa mmeka kuba ssaawa nga 5 ez'ekiro oba weebase yatuuka oluggi lweggula lutya namulabiranga mu buliri sijja kugamba nti oluggi lweggulanga mba nkulimbye nga bw'omukwatako bw'ati okwatidde ddala ku muntu mitandikira bongo kyenyinza okukugamba sijja kugamba nti walingawo okwenywegera naye twalinga nga tubeera mu kikolwa naye nga ngenda ova mu kikolwa ekyo nga nkooye nga mmenyese nga buli luyingo lwonna yajjanga n'ennyonta nga mitandikira bongo oluva mu kikolwa wengweri wenti siddangulu paka obudde okukya mirundi yalinga emeka ekiro mitandikira bongo ekintu kyatuuka omukazi n'atuuka nga newemba nzizeeyo ewange emisana neewunziseeko ng'ajja
bandi awo ng'atuuse etandikira Bongo obulamu bwannuma agira mugandulwa lirera mukaaga obajja mu ngoye ze za bulijjo omukazi yabeera namulabiranga mu buliri ng'ali bute omulabako ng'ayambadde lugoye tewaalinga ngoye yazirekanga sijja kugamba nti no namulabako nga wabula mu buliri ng'ali bute era ng'ekikolwa kigenda mu maaso amaaso gano talina ntiisa gye yakuteekangako yajja ali nnomo nga bwe nagambye nti nno we twalinga mu kikolwa ky'omukwano omukazi yalinga nnomo ng'abakazi abalala bonna namwekangiranga mu buliri nange metandikira Bongo ebyo byonna nga biri awo jjukiramu obwo obudde ng'era omusajja okwanayo girlfriend so naabeererawo naye nakwana girlfriend wange nga bambi akola naye nga alina gy'abeereeyo nga omanyi waliwo kye tuyita courtship nga tukyali mu courtship tukyali mu kwemanya metandikira Bongo lumu nali mu kisenge ng'omuwala ali mu ddiiro alaba muvi nga omanyi abawala baagala nnyo muvi kintu kyajja nekimukozesa kintu ki omukazi yajja n'amukozesa oyo yennyini ng'akozesa mukazi munne kyali kisiyaga ndowooza kye tuyita ekisiyaga ngenda owuli omuwala akuba enduulu avaamu amaloboozi nga wonaawulira nti amaloboozi omukazi gayinza ovaamu ng'alina omusajja naye nga amaloboozi galaga ga bulumi ga kyewaze si kyeyagalire ayagala ne bakazi bano teyakikulaga eri mu mbuga ayagala kumutiisa dduke ndowooza yali amutiisa dduke metandikira Bongo ate ko mukazi munne Illuminati nga yali anyiize ngenda okuvaayo mu kikolwa mu kisinga okujja mu ddiiro ekintu kyanyambalya nange nekinkozesa ng'omuwala alaba ekintu kyanyambalira nekinkozesa ngwala ku ttaka teekawo ngene mukazi wange alaba netandikira Bongo kyokoola Illuminati yali ebbuba nawulira nga nsiridde swala ntiisa nawulira nga obulamu buweddewo metandikira Bongo nawulira nga sikyawera njiri eno abantu beetaaga okugimanya abavubuka bali eyo agamba nti nze njagala bugagga bwemugamba nti naye bugagga bakola bukozi nze saagala kukola nenjagala bugagga tombulira ebyo lagirira omulubaale gyali metandikira Bongo omukazi yannemesa buli muwala yenna gwe nalowoozaako funa amaze okukozesa nga n'omukazi alaba kyekyaddako omuwala of course omuwala siyinza kuga nti yasula nawo seeteekera yaŋŋamba wagula biki wagula amajiini wagula ebyokoola metandikira Bongo omuwala waatyo nga twawukana metandikira Bongo obulamu bwannuma nendekawo enju yange nentandika osula ku street naye nga eki ekinsuza ku street nga buli weŋŋamba nga wekufuna ku mirembe buli weŋŋamba ne weŋŋamba kale sijja sula wange ensule mu loogi kijja era ssaawa ziri we zituuka omuntu ajjanga nkozesa tewali kulumansinga ngenda okuva metandikira Bongo nga mpulira nkutuse nga neebaka bwebasi mbanga afudde yali musiyazi mbanga afudde wentyo omukazi nambonyabonya nannemesa obulamu olwo okumukubira essimu nogowaaye nakuvira ndeka tankubira n'ekintu kyajjanga mu kirooto omukazi nga nkozesa teyakoma ku ekyo ne ba girlfriend be natandika okukwana nga wembaleeta ewaka nabo abakozesa abasiyaga ate yakomanga ati siga nti yasiyaga omu n'omulala yagwe nagezaako it was the same story kusiyaga nja kukusiyaga mbira ku musajja tandikira Bongo wentyo nentandika osula ku street oze oba yali ayagala obulamu bwe budde gye yakujja
nintandika okusula ku street nintandika okukeesezanga mu bibaala makindi efuse makindi kakubiddewa Climax eyo Jackies Beruga nga nkeeseza omwo abasuubuzi abagenda okusuubula 11 bagenda nze ne mu bbaala oluvaayo awo wabaawo bano abasula ku kkubo nga bafumba kacaayi ganywa kacaayi jukira nandibadde nti kale singa kyajjanga kiro nandibadde kale ekiro nga neebuzaabuza n'ensula mu mabanda ngenda ne neebaka emisana it reached an extent nga n'emisana kijja kale nentuukanga kyenyina okukola butabeerako mu nju kwekuumira mu bantu okusobola okyewala kozi I would say nti kale ekiro kambeere ku bbala ku street nga obimanyi bukye ngende neebake naye ate era kyatuuka it went worse nga n'emisana mbangezaako okubibakamu era kijja nekinkozesa kati nalina kuva mu nju kutandika kubeera ku street tekyagala watali walungi ku street tekyakozesanga of course ku street kubaako abantu tekyali tesobola kunyambalira mu bantu kati metandikira bongo wentyo nensoberwa ewaka ne mu kibira naye nga wamanyi Mukama wabanaku teyeebaka nali nyumyako ne mukwano gwange Kaspat naye yaŋŋamba alinako ebizibu naye singa ebyange alina Kaspat Lispat wa Capital Films Kaspat Ju kati oyo Kaspat Ju munnange alina ewa musajja wa Katonda gye yandagirira musajja wa Katonda oyo yansobozesa okuvuunuka omulubaalo oyo sokoleke omala okudduka mu nju ekyo no kyatwala ebbanga lwakuba nti no wandonga omanyi nti no time yaffe tovuva njiri story tugitematema story abantu baliyo bagamba ffe eyino tuyisa mu ggandaalo nga tuyiga tutema story oba kugiminyuza myezi 10 ffe wetuli olina gyolaga nedda ssebo kigobye wano otandise kusula obungeeta wabwe tekyakomawo kati wabweru nga tekisobola kukomawo olw'ensonga nti nabeeranga mu bantu mu kiraabu nga mbeera mu bantu okitegeera kati nali sinywa kabbiya naye nga saasulanga wabweru nti nali njagala nnyo okusula wabweru olw'ensonga nti ebizibu ebyali ewaka tikali newe nandigambye nti nno ngende nsuleko ew'omuntu ate kwandibadde kuwemuka nnyo omusajja omukulu osuze ew'omuntu ate awulire ng'osindogoma omukwano n'omuntu ajja jjukira nze nga okitegeera jjukira nze yali amulaba nzekka ekintu kyakozesa omukazi naye nga bo tebakiraba nga nze akiraba okitegeera okitegeera nga nze nsobola okukiraba nsobola olaba omuntu nti ono nali mulabyeko naye bali beyajjanga okukozesa bo nga tebalaba wabula nga bawulira bulizi muntu abakozesa ng'alina omusajja ekitegeeza Edi ekintu ekyo kimala kijjano nga kitambula nze mba sikiraba gwe oba okiraba definitely gwe oba tosobola kiraba naye nze mba nkiraba nze mba mulaba naye taba mu ngoye ababwereere mba ndaba obwereere bwe okitegeera kati kyentegeeza kugamba abalabi nti nno nasulanga ku bbala si lwakuba nti nali njagala nnyo ebiduula oba njagala nnyo osula ku bbala olw'ensonga nti nali nasoberwa ewaka kati ate nga nandigambye nalina n'emikwano gyange gye nali nsobola okugenda n'ensula naye ekizibu kyo kyali kyezira kuba nti ndi mu nnyumba bwe nabeeranga ku street nga tekinumbagana naye mu nnyumba nga kinnumbagana omaliriza ogambye ekimala ekyama kankibuulireko ku bataayi bantaasa kati jjukira omuntu woba osula wabweru otuuka olususu ne lupeeruuka okitegeera stress then n'ekirala oba tofuna enough rest n'omubiri guno gukola waliwo kye tuyita mu computer rebooting okitegeera
gusirika ne gweza ne refreshinga kati omubiri gwa tegukola rebooting oba olina okuzikira mu kkono ddengulu okitegeera kati era omuntu asula wabweru n'asula mu nju sikiini ye eba eyawukana okitegeera sikiini ye eba eyawukana okusula bweru okitegeera bakita nasulanga nabweru kukyenabweru kitegeeza kusula wabweru okitegeera kati mukwano gwange Kaspat wa Capital Films ambuuza munywanyi wabaaki ennaku zino jukira oba n'okunaaba kwennyini nga omanyi empewo yakufuuye otandise ozimba amatama obuulukuse ozimbye amatama nga tokyali stede tokyalabika omuntu yali alabika stede yali alabika obulungi nga tokyalabika Kaspat mukwano gwange oyo bambi is a good friend of mine. Kaspat naye ayise mu bizibu by'ensi eno lwakuba tebiringa byange naye manyi buli muntu alina afeesinga fears ze. Kaspat muzze ebbali munnyonnyolamu ng'embeera weeri. Kaspat aŋŋamba nange nalina ebizibu weewaawo nga tebifaanagana n'ebibyo naye nyina ewa musajja wa Katonda gye nagenda eyo embeera neetereera era siikulwise Kaspat bwali awo nga nsitula alina gye yantwala ewa musajja wa Katonda okulaba nga nzivuunuka embeera gye nalimu eri eyali enneekyayisizza obulamu nti naluubirirwa kinene naye natuuka nga n'omwoyo gwange ninga eyagutunda akutte bagita akutte asitudde enkundi ejjemba akutte wansi ne waggulu kakati omukyalo ono teyakubira ku ssimu wadde n'akamu teyankubira ku ssimu twali okukoma okwogera nga ŋŋamba tukite sikyasobola kubeera naawe bakama bange babanyiizizza ate nze bakama bange kibakola kiba like ampeereza bakama bange teyaddamu kunkuba wabula okwandibadde ng'okunkubira yambonekera nkozesa musajja wa Katonda ak'obunabbi musajja wa Katonda twatuukayo bali Lwakutaano twakeerayo bambi mu kukeerayo Kaspat andikayo naye nasooka mu kiraasi osooka mu kiraasi n'ogula ekitabo abapya of course nga omanyi balina gundi process nabo gye bakuyisaamu ne weenenya ebibi okuva ku myaka 5 okitegeera ne weenenya ebibi musajja wa Katonda ajja kiro nnyo naye abapya batuula sayidi emu ndala n'abakadde basuula sayidi ndala kati oba wawandiisa amannya go nti nze Luyima Saamu nvudde Makindye okitegeera kati basoma ti gundi okuva Eggaluga yangu Matovu okuva Entebbe yangu Josefu okuva Bunnamwaya nga bantukako Edi okuva Makindye kati awo nga ngenda mu maaso musajja wa Katonda aba akusabirako okitegeera akw'obunabbi naye ate metanikira bongo kyaki yagwamu nabe Sam kiro musajja wa Katonda jasanga 6 bantuukako Edi okuva Makindye nvaayo ngenda mu maaso wali musajja wa Katonda juke mu church mubaamu ne ba Asha abali awo olw'ensonga mubaamu abantu abali demoniac wengamba demoniac abali demon possessed abaliko emizimuzimu emyoyo emibi okitegeera metanikira bongo ebintu byayogera mu church chachi yagwamu nabe akusimbye emikono otegeera bulungi metanikira bongo chachi nagwa metanikira bongo olaba gino emizimu Yesu gye yasindika mu mbizi egyo gyali mitono kujandiko
egyo gyali mitono okugyandiko metandikira Bongo omusajja wa Katonda olwali okunsimbako emikono ati yali bitene ati gamutte edi sumululwa edi waabwe amaloboozi agavaamu tuleke otwagaza ki tuleke gwatulumbaganye fe twakulumbyeko tuleke metandikira Bongo nafuuka ekyerolerwa wagala bugagga bwamangu nziruso olusinza aliwo ndowooza emyoyo giri emisale eddagala lye banteekamu liteekinze control. Metandikira Bongo nziruse mu kyaki njagadde okuyoola musajja wa Katonda bangwala waliwo omuzimu gwe nalaba gwamukuba engumi ne gumukuba engwala ne gumutulako ate omusajja wa Katonda n'afumuka engumi ziyitiridde ba Asha bazze okunkwata bakasusa eri anti ekyetango tekimanya muzira anti endiga zasooka ne zidduka mu kyaki zakomawo bukomi owulugumo olyanga mbalaasi maze okukasuka ba Asha eri bakanyama bakasusa eri kyaki ekalidde kikumi ekyekango tekimanya muzira endiga zakomawo bukomi ezimu ebimu byazigwanko tubazigamba bugambi tezadda amaanyi g'Illuminati kyakigajiza nnyalaza Illuminati musajja wa Katonda atandise okwogera mu nnimi awo shankala tuyanye eventually ba Asha they overpowered me basinga amaanyi naye ng'era ndi wansi awo musooka eddoboozi lyali waggulu nnyo kati musajja wa Katonda woza fire alese Olive Oil anjiridde fire mugwere mu nsenyu enkalu in the name of Jesus Christ fire I conquer over you fire in the name of Jesus fire teri ddogo eri Isirayiri fire eventually byagenda bikkakkana naye nga tebyagenda lumu era kyenkugamba saakomawo eno gyembeera nasooka nembeerayokko ebbanga eri wa musajja wa Katonda eyo jjukira ku kyaki abantu musajja wa Katonda alitabira ku kyaki naye ku kyaki wabaawo ababeerawo wabaawo ababe kati okyegera nembeerakaawo ku kyaki paka eventually tekyali kyangu kozi nalina okuyigirizibwa enkola za Katonda okubeera nga nyinyikira nnyo mu kusaba okitegeera okusaba okwebuziba okusiiba olw'ebibi byange bye nakola waliwo nga tetuneeyongerayo ekyawandiikibwa kyenandyagadde okugabanakokko ndi bannaffe bano oyinza okuba olieyo ng'ozitowereddwa omutima gukooye ng'oweddemu essuubi nga we nali waliwo wano Zabbuli bugagga singa kale wali we bakubuuza tukuwa ekiwaga banne enjagala mungi gye wano Zabbuli mu luzungu eba Psalms 59 chapter 59 ne verse nayo verse neera verse 1 Psalms 59 verse 1 egamba deliver me from my enemies oh my God defend me from those who rise against me sumululwao bantaase onteekeko obukuumi eri abo abanyimukirako abaagala okuneŋŋanga okitegeera eyo Zabbuli omusajja wa Katonda we nali nvaayo gye yansibirira ng'entanda giddemu egamba deliver me from my enemies oh my God defend me from those who rise up against me ntaasaako abalabe bange Katonda wange teekaako obukuumi eri abo abaagala okukola ki okuneŋŋanga oyimirangamu n'ofumita ekigambo yeeyo Zabbuli musajja wa Katonda gye yansibirira era nandyagadde n'ogisibirira
abo bonna abali eyo abayita mu bulamu bw'okunyigirizibwa ensinga ekusobedde njawe ekwate Zabbuli 59 olunyiriri olusooka. Bible wagijjeewa? Bayibuli eyo ndudde nayo nno. Bayibuli eyo emaze nayo emyaka 10. Wali ogende we Illuminati wali wagisuulawa? Yali gyeri ewaka. Era ogiraba nkulu. Bayibuli eyo maze nagifuna mu 2016. Ngifuna ntya? Nagijjeeyo era olaba eriko Victoria. Masaka mu Nnyendo waliwo gye bayita Victoria Hotel. Nali ngenze eyo, nalina bye ngenzeeko nenjijjayo. Mu hotel mwali mu Bible. Bayita Victoria Hotel Masaka mu Nnyendo awo mu Nnyendo kale nga tonatuuka Masaka. Mulimu bagita Victoria Hotel. Najijje mu Bible naye buli we ngenda nayo. Najijjayo babajo. Najijjayo. Tumenye olulimi. Nti najibba. Saajibba nagitoola. Kuba nagenda olaba nti abantu abagenze mu hotel babagenze kukolerayo bigundi. Bikola birala. Ate nze nenjirabamu omugaso. So bagikola otya? Nenjijjayo. Ogyeyambise? Nenjijjayo. Olw'ensonga nti nno oyo yenna atamanyi Mukama ensi egenda muzitoowerera. Abagenda kukola ensobi nnyingi, abagenda kutambulira mu kkubo eritali golokofu. Era Bayibuli eno ennyambye nnyo. Wagenda omusajja wa Katonda we yabigoba byagenderawo oba ku church wano wasigalangayo byasigala era birina entalo ze biteekawo. Anti kati of course okuva okwambulula oba okuvaako ebyokoola jjukira Katonda bwakabaka ne Sitaani bwakabaka. Okitegeera? Era singa Sitaani taliiwo, singa ne Katonda taliiwo, kubanga Sitaani ye opposition wa Katonda. Yali ku opposition side. Kati tebyagenderawo. Kuba ne Sitaani alina amaanyi ge. Okitegeera akabi kava mu kumunyooma. Kati olina otusooka n'otegeera enkola za Katonda. Olina osooka n'otegeera enkola za Katonda, enkola z'obwa Katonda osobola okwenganga Sitaani. Kati ate enkola z'obwa Katonda tebazitegeerera mu lunaku lumu. Tigwe nali so agenda ku church mu lunaku lumu nemba nga ntegedde enkola z'obwa Katonda. Kyovola nalwayo ebbanga bakusomesa abakubudaabuda bambudaabuda jjukira okusiiba. Oyina osooka okulinnyisa okukkiriza. Osobola okitegeera faith erina okuba waggulu ate okukkiriza kulina okubaako ebikolwa. Faith without action is dead. Ti okukkiriza okutaliiko bikolwa. Kati ate okukkiriza tebakufuna mu lunaku lumu. Olina osooka n'otegeera enkola z'obwa Katonda. Kati awo n'olyoka ofuna okukkiriza nga kyokkiriza okitegedde. Musitegeera? Kati okwo kugira n'ebikolwa. Kati ovola nakola ki ebikolwa bye bibiwa okubanga osabako okubanga osiiba. Ekyo kyonna kiva mu kukkiriza. Kati nentuuka akaseera nga mpulira mu butuufu nandyagadde okuva ku church kuba nali maze otegeera enkola z'obwa Katonda nga ninga ateredde. Kitegeera? Wentyo nenzira ewaka naye era ekintu ekyaddamu kunnumbagana Illuminati ye n'akola ki? N'abula mu bulamu bwange. Kati metandikira bongo nga bamanyi nti Sitaani alina ettima. Kati mala okuwona olwa Illuminati. Kati ate ngenda ngwa mu Sugar Mami oba ebeere paati ndala. Gwe mwana Katonda ali eyo tusinzidde wano ku Land Star Hotel. Land Star Hotel kye kifo ekyajjula ebyewuunyisa. Buli woolaba buli wokuba amaaso waliwo akapya koolabawo. Ekifo ekigamba nti nedda ffe wano kasitoma ye mukama waffe. Ekifo kyowaamu akasenteko ofune service n'ogenda ng'omwenyereketa nga weebuubuza oba nze ababbye naye ng'ate bo bagamba nti weewaawo tumuweereza mukama yebale kumuleeta. Ekifo ekigamba nti ffe buli kasitoma wano gwe tulaba kiba kisa kya mukama okuba nti atutuuseeko. Ekifo ekigamba nti kasitoma aba mukama waffe ow'okuntikko ow'omumakkati n'asookerwako. Land Star kiri opposite Papa's Sport. Bw'oba tonatuuka Land Star Makindye oba tonnayiga ngeri gye balyamu ssente
ekifo kiweweevo kamala kirina shelters ez'omuwendo tulina gym ebisulo ekiyungu kyaffe tekigwa malojjo emmere yonna eya buli kika oyagala loko oyagala ene yaffe y'abazungu byonna ku Landstar obisanga. Boxing Day tugenda kuba n'ekitabangawo mu Makindye gwe ng'omaze okukoowa Christmas ekuyiseemu ozze wano weebase mu bisulo. Boxing Day tukukeera bukeezi tukuvaamu nkeera live band efuluma amaloboozi aganyanga ennyonza ogenda okugisanga luyimba ku luyimba tugenda kuyimba naawe tuyimba bwoyimba bwogenda kuba pate ng'esingako oba nkinyonnyole enkya naye nga jangu okyerabireko. Boxing Day Landstar ogenda okukisanga ate nga 31 omwaka tuguyingire ne fireworks ezitabangawo tugenda guyingira era ne live band tugenda giddamu ku luno nga ate tugikyusizaamu version egenda kuba ndala. So jangu omwaka ogu blessing n'embeera etabanko mu bulamu bwo jangu oguyingirire maanyi era jangu kusange ng'oyimidde ku bigere ebyo mu mbeera etenkanika. Nze nzikiriza nti omuli wa ssente omutuufu so yapindula essowaani nejjula nenga mu bufunze ejjudde ku kasasiro nedda omuli wa ssente omutuufu yamanya buli ekigenda ku ssowaani ye kyekitegeeza naye ate omukyuzo ogwo oguli emabega waakyo n'agukkiriza okuyita mu mimiro gye ewatali kumukambira amato gabadde malungi naye ate bannange enfufu eyitiridde Landstar Hotel byajja okusolovinga byajja okuteekateeka mu maaso gaffe era byajja okutonda mu maaso gaffe. Tugenda komawo ne paati yaffe endala programu eno tugenda giteeka episodes naye waggulu wa byonna tugenda gifuula enjiri etenkanika. Kola n'ensi yange mweraba.